naye Bobi Wine gamazima kituufu oyagalwa. Bobi Wine oyagaddwa. Bobi Wine yazeeyo ku ssomero gye yasomera e Kasaka eggomba nera yatugambye mbu nera teya announcinze tewaliwo n'omu gwe yagambyeko mbu bannange ngenda kubeera nga mpitirako eggomba nera agambye mbu poliisi yagenze okubeera nga ejja omusalako okumugobaganya nga yamaze dde okubeera ng'abuuza ku bantu bwe naye essanyu lye yafunye eggomba ku kaalo ke owantu gye yakulira gye baamuzaalira gye yasomera lyessanyu lyakyasinze okubeera ng'afuna Bobi Wine. Olaba yasobodde okuddayo ku ssomero e Kasaka Primary School. Kasaka Primary School eno Bobi Wine gye yasomera primary. Omanyi we kibeera ekirungi gwe okuddayo ku ssomero wasomera primary nga likyaliwo. Simanyi bangi nnyo waneno muyinza okubeera nga n'amasomero ge mwasomeramu primary agamu nga tegaliiwo nga gaavaawo dda. Nze SMX nasomera awo kwa Pyawazi nakibagambako. Happy Hours Primary School liri awo kazo oyitawo bwayise n'ogwa wali ekazo oba n'oyiteekawo empeti kasita otuuka ekazo Happy Hours Primary School. Era mwe ba obbi ne ba oggies banga abaasomerayo keeyo nsuubira munjulira. Waliyo Doosi bali bamuyita Mr. Semakula nga ye mutabani wa HM yesi mujjukira linnyali naye Doosi Semakula yatusomesanga English mama omusajja nga abawa paper za rewrite using questions 5. In fact balinayo ne gundi ne questions oba zaalinga bibiri awo mwabasomerayo ddala P5 P6 P7 kasotuuka mu eyo level nga kukwasaganya Mr. Semakula naye bannange omusajja nga asomesa English now rewrite using simanya rewrite beginning as questions are right omusajja nga ayinza oziba wa questions nga bibiri kwa Pyawazi ye wantu gyogenda ne mukola nga every Saturday muba mulina okukola test every Saturday eyo sure did oba okusoma kuzeemu leero ku Monday ku Saturday bera test ate si test ya question yemu wabula papers zonna nnya science English mathematics ne SST ate nga musooka na English wa Mr. Semakula emumugwira musooka mu pepe eyo kumakya bayisawa 10 mubeera muzimazeeyo zonna pepa nnya kati 10 babeera bamaze dde okumakinga English gwe mwasooseemu kumakya we mubeera nga mwamugudde nga mufuna kiboko zammwe ate nga mukola ne pepe endala ku olunaku amakulu mu kyo ng'olunaku musobola okukola pepa 5 Mr. Semakula naye abwewaawo kasatu ayita munnange omujjukira luvannyuma mbu owaayi effort gye yateekamu ndowooza yali etutwalako kino amakulu mu kyo kasatu ayita mwerimu n'abasomerayo kwa Pyawazi nsuubira byenjogera bitegera bulungi naye Bobi Wine essanyu yafunye ng'agenzeeko eggomba ku kaalo we yakulira kati awo nze wenkugambya obeera weeyisa bubi kaalo ko wakulira golooza ogenda kubeera otya oba omuyimbi wenna oba celebrity wenna nga weeyisa bubi kaalo ko wakulira nga sitootuukayo bagamba yoyaze abaana baffe yoyo si ye motoka abamu temusobola nakuva mu motoka zammwe ku kaalo ko wakulya oba ku kaalo gy'ova abamu waddukayo dda kaalo gy'ova ogendayo kiro n'olaba kubonna okulabako omu oba babiri n'oddukayo kaalo gy'ova naye ate nga akaalo gy'ova ke kandibadde kakyasinza okubeera nga kakutegeera nga ggwe omuntu oba omututumufu yenna ku kaalo gy'ova oba gy'osula ke kaalo kowandibadde nga free nga toweeyisanga na celebrity oba muntu omututumufu in one way or the other ku kaalo gy'ova simanyi nakumanya SMX nze ku kyalo gyenva akaala amatendo SMX mbakala amatendo gwe nawe namanyi ku Bombo Road nga wakave Matugga tera kiringira kalo kange bakayita Wattuba wove Matugga is between Matugga ne Kawanda Kawanda ne Matugga so osooka Kawanda nodde Matugga naye wakati wa Kawanda ne Matugga waliwo kampani eziri awo nyingi nnyo naye waliwo kampani ya Kirisoda gwe namanyi Kirisoda wotuuka onootunula waggulu eyo oyinza obutategeera mbu waliyo akaala amatendo SMX gyava naye otulina akaala amatendo naye kaalo kange amatendo SMX mbeera SMX sibeeranga ggwe gw'osuubira gwe nsobola okubeera nga mmanyi sibeeranga blogger owaakabi ggwe gw'omanyi nedda mbeera SMX olw'ensonga in fact mbeera nayo erinnya eddala lisaagala bagamba olw'ensonga ke kaalo kenkulira ke kaalo kosobola otyama buli wamu ng'oli free omuntu yenna yenna ng'akutegeera mbu gwe SMX abeera akutegeera naye abasinga bantegeera mu personality ndala naye abatono abantegeera mbu ono ye SMX ono ye SMX naye era abantegeera mbu nze SMX naye abasinga tebakimanyi mbu nze akwasaganya ebintu bino eby'okubloginga so weekityo kyonna we kyandibadde nti nkaalo ng'obeera muntu mwetowaze obeera muntu mukaka toleetako malala ku kaalo gy'ova ye Bobi Wine nera lyessanyu lyasobodde okubeera ng'afuna ku kaalo eggomba n'asobola okuddayo n'akyalirako ekyemuwe
yamusomesa mu primary naye abamu tosobola musomesa yenna kubongako naye kabere wa secondary bano betukyajjukira oba kabere banene aba lecturers abakulecturinze ku university abafunye omukisa ne mutuuka ku university naye nze ba lecturer bange bonna subira nsobola bonga nabo okuvira ddala ku principal nsobola bonga naye paka ku ba lecturers bange bonna tewali ono omugwe naye nako problem abamu twekubira n'amasimu naye oli kuva mu primary tosobola kwogerayo na musomesa n'omu secondary toyinayo na musomesa n'omu gwosobola kwogera naye wadde okubongako naye nga womulaba gibambirigo stilisi osobola omwekweka wano n'odojinga waneeno nga secondary tewaliwo n'omu musomesa gwosobola kwogera naye ku university nga ba lecturers bonna actually tebakumanyi na kukumanya bamakinga nga bumakinzi muntu obanga ojja kukola test nga tewaliwo n'omu asobola ku recognizinga ne ku face munnanga enkola ebeera esusse Bobi Wine yazzeeyo kaalo HM ng'asobola obbonga naye abakulu b'okukyalo n'agenda wa mukwano yali mukwano gwa taata we asinga nfanfe n'amubuuzaako bamaama bonna kwegamba ng'ofiiringa munira yes you at home omanyi ku kaalo kubeerako awantu w'ogamba ng'omuntu yamanyikiddwa oluusi babeera ku taapu gye mukima amazzi nga ye babamanyi bonna mwenna ku kyalo awe tukima amazzi ku dduuka gye wagulanga ebintu ndio ng'olima nera otuukawo ne bagamba wanene we yagulanga ebintu so ye environment ye feeling Bobi Wine gye yabaddemu ng'agenze kaalo gye yakulira oba gye bamuzaala eggomba naye poliisi agambye yagenze otuuka okubeera ng'emugobaganye emugjayo emisinde engeri gy'ataalanze mbw agenda kubeera ng'abeerayo imagine lanzi naye still abantu oluwulira mbu Bobi Wine atuuse Bobi Wine asonze Bobi Wine already emisinde gye baleeseeko obuleesi nga mbiro so wati yasobodde okubeera ng'afunamu ka free time ne enjoyment mu kukaalo ke amatendo gye yakulira oba gye baamuzaala Bobi Wine eggomba naye anasobola okubeera nga interactingamu n'abakulu baayo n'abagagga baayo bamaseeka baayo bannaddiini abantu aba bulijjo abamumanyi ba obbies ne ba oggies bonna anasobola okubeera nga interactingamuko nabo ne bafunamuko akaseera ak'essanyu amanya eddoboozi zisigadde nze mu SMX representing straight out SMX media ko SMX media tuyana updates buli nako buli saa story wejja tujikola naye ekisinga okubeera ekikulu stories affe tuziconvertinga nizibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi tutambula ne bannaffe aba How Hard Derrick Investments abakukolera finishing w'ennyumba nga bakozesa mayinja ag'enjawulo osobola bakulako enamba y'essimu obeera olinayo kasingo rumuko obeera olinayo ennyumba zo ez'abapangisa zoyagala osiba omusingi amazzi galeme kubeera nga gazitawaanya obanga gazinafuya mangu ennyumba zo olinawo hotel gyoyagala okubeera nga orenovatinga oba mansion yo gyoyagala okubeera nga orenovatinga tebakola ku mpya zokka neeyo gye wamala edda naye ng'owuulire oyagala ku renovatingamu ku nnyumba yo gikyusa mu design 2022 basobola okubeera nga bakikwasaganyiza waneeno babayita ba How Hard Derrick Investments osobola bakubeerako ku enamba y'essimu osobola okulaba ngeri ki gy'osobola okubeera nga obakwasaganya SMX, I sign out.